kitalo nnyo nnyini ddala. Bannange Kadaama gwe napostingako I think ndoza okwosajjo omukyala yabadde mu ddwaliro nga alina enseke muno, amabeere nga galwala, ebigere bizimbye, nga ku mubiri gwe kungulu ne munda olomosi takyalinako kitundu toyinza gamba nti kino kiramu. Omukyala oyo bambi Mukama yamujjuludde olunaku olw'eggulo. Kitalo nnyo nnyini ddala. Bannayuganda babadde ku mukyala ono bambi byo batuusizaako amawulire ekiro nga bali mu kwazirana, nga bali mu bulumi, bali mu maziga olw'okuviirwako munnaabwe. Bamikwano, kansooke mbawo akatambi abatalabye vidiyo eyo. Kambawo akatambi kano bannaabwe babadde basabako ku buyambi ng'akyali mulamu ali mu ddwaliro. Vidiyo eno oba ffe information eno yatutuusiddwako ennaku 2, which means kyabadde too late. Ennaku 2 nga bannaabwe bayagayaganuza nga balaba embeera etabuse munnaabwe obutuufu nga obulamu bugenda, ne bagezaako okutandika okutambuza akatambi kano nga basaba ku buyambi. Kansooke nkuwa akatambi ako gwe ate akalabye obe nga naawe okalaba. Bannange tusaba ku buyambi. Mukwano gwaffe ono yalwala, yava ewaka ng'ekifuba kimuluma ng'akola, n'ajja wano mu ddwaliro ne bamukebera, naye we yatuuka ne bamuteekako oxygen, ne bamugamba mu kidini ayinamu amazzi, mu mawugge ayinamu amazzi. Nga bamaze omukebera babadde bamuteekako sikaani, x-rays, naye ate kati ebigere bimuzimbye, ali mu bulumi obw'amaanyi, ebbeere limuluma, olubuto luzimbye, ali mu bulumi. Yajja wano ng'akolola eddagala lye bamuwa bamuwa zi painkillers, bamuteekamu enseke mu kidini wano eno eya left, bassaamu enseke ezimunuunamu amazzi, n'ekirala afukira mu bupiira, buno obupiira bw'afukiramu eno ekidini ye eya left. Mukwano gwaffe ali mu bulumi obw'amaanyi, kati eka n'akaseke ke bamussaamu aka sayidi ya right. Okay, omukyala oyo gwe njogerako, omukyala oyo she's no more. Mukama yamujjuludde olunaku lw'eggulo. Kitalo nnyo nnyini ddala. Tusaba abafamire y'omukyala oyo Mukama abagumye, wabula famire y'omukyala ono tennaba kumanyika. Sinnalabayo muntu avayo kugamba nti omukyala ono amumanyi. Bankuba kyeyo bano bagenda okutambula, nsuubira nti babeerako ne famire zaabwe, naye lwaki we batuuka eyo famire zibavaamu. Omukyala ono atambudde, ffe akatambi ako keva okuzannya katutuuseeko ennaku 2 eziyiseewo, which means kyabadde too late. Era nga bagamba nti bagenda kumujja mu ddwaliro waali bamutwale mu ddwaliro ly'abalwadde ba kansa, kubanga wamulabye amagulu gazimbye, amabeere gonna malwadde, bamutaddemu munene enseke nga kiraga nti n'ebiri munda oba kidini zonna ndwadde, nga kuye takyalinako kitundu kiramu. Bankuba kyeyo abali eyo, oba oli mu contract oba toli mu contract, oba oli mutolosi, tolinda bulwadde kukutuusa ku kisenge. Tolinda bulwadde kusuula ku ttaka. Bw'owulira ng'oli mulwadde ne wejjanjabako ennaku eziwera oba nga wiiki ng'olaba embeera yeeyongera kuba bubi, mukwano immediately noonya ekkubo erikuzza ewaka. Tulina baganda baffe bangi abafiiridde ku ddungu ng'oba oliawo teyalifudde singa abadde Uganda ng'asobola okufuna treatment emala. Omutolosi tosobola kufuna treatment emala, olaba n'ali mu contract, b'osasobola omutwala n'amukasukayo bukasuka mu ddwaliro n'avaayo. Kati omukyala ono bambi abadde mutolosi. Ate ensangi zino abatolosi basusse okufa, simanyi oba nammwe mukiraba. Abatolosi basusse okufa nowadays. Emabegako eri tubadde tusinga kufuna cases ez'abaana abali mu contract nga be bafa, naye ensangi zino abaana abatolosi okufa kususse gye bali. Simanyi kiviiridde ku ki, naye nze nja kugamba nti ekibaviiriddeko ekyo kweragajjalira. Bw'oba ng'oli mu kitolosi, obulamu bwo bwe bubeera mu ngalo zo. Tolinga omwana ali mu kiyumba nti obulamu bwe katugambe buli mu ngalo za boosi, asobola olwala boosi n'amulemera n'amuwaawa bipanado n'atamuwa treatment emala. Kati gwe omutolosi oli bweru, bw'owulira ng'embeera egaanye tolinda kugwa ku ttaka. Kasita obulwadde bukukuba ku ttaka bwe buti tosobola kudda waka, kubanga
tewali nnyonyi egenda kukkiriza bakuteekeko ku nnyonyi bakutikka okukomyawo e Uganda nga tosobola kutambula. Kati tolinda bulwadde kumala kukuba kuttakobe nga tokyasobola kutambula. Bwe weewuliramu ne wejjanjabako wiiki esooka, kuba okimanyi bulungi togenda kufuna treatment emala. Togenda kufuna treatment emala kuba oli mutolosi, ekyo kimanye. Mawulire geego naye nga bamikwano bambi oba nga weewulira nga toyoke komawo ewaka mangu mangu ng'obulwadde tebunaba kuteeka ku ttaka. Ekyo kyensaba. Bwe tuvaako eyo ebweyogerera eyo mu kito, poliisi ekutte omukyala oba abakyala babiri nga batta muganda waabwe ne bamusibira mu nnyumba. Baamala okumutta omulambo gwe ne bagusibira mu nnyumba. Gumazeemu omwaka mulamba olwaleero lwe babakutte. Omufu teyeefiira. Bannange bw'otuuka mu families ngenda kubakuwa ne katambi mu maaso kaawo naye nga wano eno ono gw'olaba wano mu katambi kano oyo ye gwe batta gw'olaba mulambo. Ndowooza baamuttira mu buliri ne bamuleka mu buliri nga bamubisse n'essuuka bulungi nnyo nga bw'olaba mu katambi awo. Oyo gwe batta era amaze omwaka mulamba. Leero lwe bamulabye oba lwe bategedde era n'abaamutta lwe babakutte. Kati mu maaso kaawo ngenda kuteerayo akatambi olabe biki ebibaddeyo era ebibadde bigenda mu maaso. Abaddewo boogera ki? Naye nga mukwano families ezirimu okulumaŋŋana nga balina omuntu gwe bataagala mu family, muntu gwe bataagala mu family, making sure nti abantu abo babeera wala. Ssaawa yonna bayinza okutta. Simanyi bino ebintu lwaki bibeerawo nga family emu oluusi maama y'omu taata y'omu oluusi kale mu bafamily nga bayinamu omuntu gwe batayagala. Simanyi lwaki ekintu tekibeerawo naye abantu abo batakwagala basobola okutta. Essaawa yonna basobola okwekolamu omulimu ne bakutta. So babeere wala ekiba kisoboka osobola okuva mu family n'ogenda. Mukama ajja kuweera oyo omukisa yonna. Jjajjaffe Ibulayimu Mukama yali ayagala okumuwa omukisa n'amugamba nti tambula ove mu nsi yannyo ogende mu nsi gye nkugamba gye nnaakuweera omukisa. So kati okwesiba ku family si bw'ogenda okufunira omukisa. Bw'olaba nga family tebakwagala weewungulemu ogende obaziire osobole okubeera ng'oli seefu. Kati tusembyeyo n'akatambi ebibaddewo ng'omukyala bano babakwata bayizamu n'abaana babadde babakwatiramu. Baabo abo abakazi abo be mulaba abo ababiri batadde abo be batta muganda waabwe namuteeka mu nnyumba. Abo abakazi abo be batta muganda waabwe n'abaana baabwe. Yo bwana nga bulungi bana abaana tebandi abaana nga balungi nabo babatwale babatutte.